bane bannayuganda mukendeeza okukaaba mbabuulire kale kasita okomye mu Uganda bakubyeyo bannange mujja tuttira kubyeyo mukaaba ne mutumalamu amaanyi agali agadde okukomawo oli naako mama Junior oba Aida nkubuuzaako obwavu obuli eno banogamba kino nga kitalo mundi yalwadde namusuna so kompeereze nze tebabiŋŋamba ebyo nze tebabiŋŋamba nebaza Allah sirina yali ansabye ku ssente kuba nandibadde mukambwe ku ssente waliwo Omuwarabu lwakufuukira ekizibu n'owulira nga wenyiyiddwa ng'olina ekiruyi gw'oyagala okimalirako Omuwarabu akufuukira ejjute bw'olaba banna abafa process gye bagenderamu waliwo n'omuwala omulala eyafa baali bamuyita Jamila akawala ako kaali kava ne bakama baako Mekka ne bagamba mbu bagudde ku Calvin yamwogerako nnyo omuwala mbu bagudde ku accident Kadaama Aidah ye yafudde ng'obawulira ebyokola otya oddamu amaanyi agatinkiza kale tuli ku Mukudugulu Talent tuli wane sita waffe ono yakomawo mu ggwanga lyaffe erya Uganda tukyali ku airport na tugenda kumuvuga okuva wano tumutwale gyagenda ku luguudo lw'e Masaka. Mwine Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155. Airport pickups nze Sonko Muhammad tuli kaminga sister waffe all away from Saudi amamba bera Oman Saudi wagobadde wa Saudi Arabia Braida oyengere koko wane emabega Asite Braida Asite ekibuga kiringa buga nti Kampala bakita Braida kiringa bola nti Kampala mbalala sangibwa mu Saudi Arabia hamu munene Saudi Arabia waliyo afafa Saudi Arabia, I mean Riyadh, Blaida, newaberayo Mecca, Medina, newaberayo. Batuga bali Saudi okumpi mbanga muri basira mufuna chance gena nekola hijja. Nze nange bali bagimpadde najigana buganyi mwala. Toli musiramu. Mwala gonna ebintu byakwebereramu eby'Abawarabu tomala gadumira ku buli kintu. Hijja inzo vamu ebizibu. Kati olaba. Waliwo omuwala bali bamuyita Madina na kwaliko ku YouTube lwako bw'ogitankula nnyo nsobola okulaga omuwala oyo yafa bakama be bamutwala ku hijja kyali kisiibu kati bagenda ku hijja ne bavaayo bulungi kolona ng'akyati ntoba kolona nga yakagwawo bagenda obakulambula yali Arafa ebiseera bwe baganira tewali yagenda ku gundi ku umla ogijjukidde umla nkino teri ba travelinga umla yali umla kati by then kati omwala erinnya njero nabwoso Madina kyamutuukako yafa nga ki bakama be yadda yakubira abeewabwe n'abagamba maama nkoze ne hijja era nze ndi hajjati nagenze ne bakama bange bampadde hijja era kati ndi hajjati bwenkomawo ng'amazeko contract bulungi kye kyamuviirako okufa bakama be mbu simanya mbu mukama we yalwala kolona mbu nga yalina omujjanjaba ate eri tebajjanjaba bantu omulwadde alina kubeerayo yekka ne Dubai
omulwadde tabeerako muntu ku covid nedda bo amalwaliro gaabwe tekuba mujjanjabi obeerayo wekka bwomu bajja just kulambula kate eddakiika buddakiika nga bagenda si ne bya Uganda muyerero ne gwebaka ku kitanda okuzzako akatambi emabega osibukawa gy'ova ogambe nti kata ndikufuna ekirowoozo nfuluma eggwanga ngende enkole nze nebyange nno nga biwanvu mukwano wali mu kitundu ki kati 2018 nali waabo tewatata waabo 2018 naye nga tukyankalana nga bw'obitegeera ebya famire ebibeera nga tukyankalana tetukyaziyunga tetuzigatta vere omukwano gwali mutini gwali omuwa nga tetuzigattirako ddala kaakati mba ndi awo nga bankubira essimu mukamwa nnyinaze gwenzirako akuwaddire wakugamba ebintu ebikyankana lwaki togenda n'okubeekyeyo essimu nedda bawaddeyo ddala erinnya lyange balina kyeyamanyi waabwe babeera wali kasokoso oba omumanyi musiraamu alina ente alunda ente kasokoso ekireka eri omanyiyo kasokoso bulungi brother wange alina ente bw'obuuza musiraamu alina ente kati bakuterayo erinnya lyo atandika okugobera ku byogenda ebweru bawandiisayo amannya yali ayagala abaana 10 abawala 10 kati nga bawandiisayo just erinnya lyange nze nga tebaŋŋambye byennogulagawa mbuumaanyi byesaagalirangako naddala nze nga sina nakirowoozo kigenda kuba kyeyo nze sigenda kufiira eyo kuleka baana bange kati baliwandiisayo kati then ne balyoka bankubira mukyala wange nankubira naŋŋamba senga nti ampita senga balamu babayita senga ŋŋamba senga nti wange senga twawandisizaayo erinnya lyo twagala ogenda okuba ekyeyo kyeyamanyi waffe yatuwadde offer natugala tufune nti nawo oba bakolaganye nnyo kale nti baagalayo babaweeyo omuntu waabwe omu kati process etambula kati awo neŋŋaana ne mugamba nedda era ekifo kyange batunda kitonde kati baityo nebibeeraawo paka lwetwakyenkanandira ddala nenvaayo mu Gw'omusanvu nga lumu 2018 nenvaayo abo babiri nembalekayo ne munaamuddako nendeetako omuwala kuba baŋŋamba toleka omuwala biki abantu nga baŋŋamba nendekayo abo babiri neŋŋenda ne muwala wange kati bwe nnadde eno nga bw'obimanyi biba bikutabukako okuddamu ate kati jjukira olese ebintu byo ebyolimye biyitirivu nga bw'obitegeera abasajja mwagala nnyo nyumiza ku kirowoozo ky'okugenda ebweru awo bitandika bitya then n'olinya nkunyumiza bwe nvaayo nga saagala kudda eno wa maama kutuusizaayo bintu byange kati nina enshinga wali maama wange omuto mwana wa kojja wange gye natuukira nentekayo ebintu nensulayo ennaku nga 2 nga ate nze sagala byakusulasula nga bwe nsulayo ewa maama lumu bwentyo naye nga sagala laga bantu kyeri nvuddeyo kati nenfuna anfunira omulimu omanyiza ebyange biba byamangu nnyo yanfunira omulimu omanyi gye yanfunira bwawusigaalo gundi yali abeerawo Kaweesi omugenzi Kaweesi yali abeerawa sijjukira banga ddene kale ofunayo obwawusigaalo nkolayo emyezi gyange 3 takuba ekitundu kyerabidde naye kati abantu bo bajja kitegeera nkolayo emyezi gyange 3 nvaayo nzira ewa brother wange nga mpulira ndowooza kiddako sikitegeera kati nga waliwo ate mukwano gwange maama Naamu nga naŋŋamba Aidah genda okuba ekyeyo nga nandagirira dokisa eyo kati baali baagala ebintu ebyo nno biwanvu sonko nkubuulire just nyagalamu just ebikulu ye then ovaawo ogenda otya ebimu kambibuuke nkugambe kyali ki ekyakusinga okusindiikiriza ogenda okukola ekisookera ddala nga njagala kufuna wange ye point enkulu ekyobedda kyenjagala kufuna wo njagala kufuna wange bufumbo obulwadde wali omaze obuvaamu nali mbikooye nkooye njagala kufuna wange w'abaana bange kati kuba kati ng'ewange nze nga sirina mmanyiira era yali point enkulu n'olinya kati oyo omukwano gwange nga bankonekitinga ku dokisa company nga January nga 2019 January nga ngamba walisose nofuna n'omulimu n'ogira ng'okola kuba eyo process eba mpanvu awo ngenda ludda wanno naye oba togenze nnyo mu ebyo twagadde nnyo okumanya ki ekyakutwala okola wali agala kufuna wange kola then olinya ogenda January nga lumu nenewandiisa ku dokisa
process eyo yatwala emyezi emeka. Noba tonyumiza process. Emyezi 5. Noba tonyumiza nnyo process. Otuuka olinnya ogenda. Omusaba training. Ebyo n'abantu bayimanyi noba tobinyumiza nnyo. Then olinnya ogenda. Training kati then ne tumala lwe twali tuweza wiiki tuzze ewaka ate ne batuyita tugende ku labayo process eno batoginyumiza nnyo buli omu yagiyitamu abasinga omungi abalaba interviews nekyo njagalamu sokolizemu kati nnyo kyenjagalamu kyekino omaliriza mubigobako mulinnya byagaanamuuko tebyagaana then olinnya eri otuukirawa otuukira liyadi otuukira liyadi wali office zemutuukirako nedda si office ate bya office ngamba we mutuukira liko boss wakujja mutuukira ku embassy process ne otaginyumya ne boss wakujja wa anti akujja ku embassy then ofuna boss ku embassy kati kankugambe twatulavelinga okuvesa twatukano sawa mukaaga nga bolaba abo babaleeta bakadama wolaba babaleeta bulijjo ne tulukano sawa mukaaga ne tubeera wali we mbadde mutudde ku waiting room kati jjukira bano abantu baba bazze bibeeramu bino ebyokuwaayo kano ak'okuyisaawo abantu baabwe kati fe twali mukaaga ng'era omukama waffe ge twajja naye nga ayogerayo ne banne bali be bakolagana nabo ng'akola ki nga ayogera abantu be nti bameka twagala tunyumizeemu twali babiri awo ne batujja ne basokola buli omu azitamu n'ebirala naye like kati question eriwo eriweti kyakutwalya bbanga ky'okufuna boosi otandika okukola nsonedde obeera ne boosi wofa obedde tuve eno nga tulina baboosi no problem kati mugenda ofuna boosi mugenda mu nnyumba ennyumba bwe watuuka bali bamanyi oluzungu language mwakwatagana mama wange tamanyi luzungu ne baba tamanyi luzungu ate muwala waabwe nga yamanyi oluzungu kati communication wakikolo kulaba nga mukwatagana si byangu mukulu tebyali byangu tebiba byangu ate jjukira nga tulina otulo tuyitirivu omazeyo bbanga ki myaka 4 n'omwezi gumu n'ennaku 10 myaka 4 n'omwezi gumu n'ennaku 10 okoze mu nnyumba emu emyaka egyo gyonna ate ng'era bakyanneetaaga okuva lwewagenda obadde mu nnyumba emu paka egyo n'emyaka embeera ebadde etya sirina buzibu wensanze sijja kukolimba alhamdulillah yongeza ku ddoboozi sirina buzibu wensanze alhamdulillah era mukwatagana bulungi kubanza obuzibu bwe nnina nti nze kale mboola ebyokulya naye nga kyebadde nsa bo tebalina kyebakoze from my adulthood bo tebalina kyebakoze bo tebalina kyebakoze tebakubye tebakuvumye sikubangako yadde oluyi yadde ebyokuvuma bibaawo kale byonna kucungacunga naye naweebeereramu obadde okola mirimu kiddala gwe mu nnyumba tulya nti abaana mubaba n'emirimu egy'enjawulo omu ngaalabirira mukadde omu ngaalabirira abaana abange si bakadde nnyo baaba alina omukyala gwe yasooka n'awasa baaba ye taata w'ewaka ye baaba naki n'abasoga bayita baaba ebyo kyokima abala interview no bategeera ogamba baaba tofaayo kati yasooka n'awasa omukyala n'agenda yazaala abaana 6 kati n'addamu n'awasa ono mama wange namuzaalamu abaana 4 omuwala kati ebbanga lyobaddeyo babazadde abaana bwe bali kankulage naye oba tolaze nnyo nedda nkulaga ono mama ono omwana ono mama we kati first born w'oyo mama wange kati kitegeeza obadde mu famire nga mulimu taata mama n'abaana omuwala yafumbirwa n'omulenzi namusanga asoma ali ku university waliwo n'akawala akokusatu nakasanga akasoma kali ku university yenna simu bannange sigireko eno nga sigirala nga bagimpadde noba togenzeeyo nnyo koshona gyenyagala okumanyi esimu yange gyeri simanya nti kati sigirala esimu olinawo ogitadde junyankebererako mpulira ndi mukowu nga bwowulira kakati waliwo batera otugamba baba bano batera okutawaanya abakozi ewaka kadde owange naawe ate baga nti basingira ddala okutawaanya abo abakadde abanene nnyo babatawaanya nti kati leka nkunyumize nabadde mbiganye ebyokuddayo okuba ekyeyo nabadde mbiganye nga mbikooye bo bakyakwetaaga oddeyo okole nabo bendese mumaziga obalise maziga nti tebaagala oveeyo abaana bagambye tebaagala mukozi mulaga kati omwana amala noddayo laiti yaffe gyali kiriya nanti njaggira nabagambye mala kwerowooza nze tebampa exit nagiganye nembagamba mama ate talimedde passport yange agamba nagisigaza nti bakoze ikama kajjukira ikama yeno ojolaba nabo nti bagiyita passport naye ebanga kano kagundi kandaga muntu kawano akalaga obutu egundi nkyoli bakumanyi mwe ndaga muntu ya saidi eri lwaki obadde lwaki toyagala kuddayo
ati nga nkooye just nga omuntu nga njagala mbeere mu nsi yange. Kati ekirowoozo kyakyuse mu gyamaloddeeyo? Anti osooka n'obirowoozaamu aweebeereramukko osooka n'obikubaganyamukko oba okomewo okole foundation byakuzimba birade nolabe ekyo n'ogamba nti kati abaana beetaaga okusoma mbadde ndabirininaako abantu bempaako akasente n'oyambayambako just ng'ebintu ng'ebyo n'omwayo oli omutwalo oli n'omwayo ebiri ne maama wange omulabirira ate ennyumba yange tennaggwa. Kati kuba nataddemu eyagala endabirwamu enzigimu eziri oyo ajja kulagawo nange simanyi bulata wange yeyagulizaayo tetujja kugendayo sagala bantu saawa zino sigendayo sejaga bantu kati byebyo kale okusingira kyabirowooza mulawo oba onaddayo batoddeyo bangi bubi bali abantu baagala oddeyo olulaba olupapula waliwo olupapula nduyinaawo kitegeeza enkolayo tebadde embi gye bali era sobe baagala oddeyo anti empisa zo ze zikutunda bino ebintu byakweberera butasobola labayo mu kamera wali era kyenkugamba nti nakafo oyo alina okwebereramu kyembadde nsaba katusooke tunyumyeolupapula nti nkugamba tuyinza obutasobola nti kulabayo olwo olulaba olinga exit kakati bwe nnaaba nzikiriza kati luno ndusayininze bwe nnaaba nzikiriza nga nekubye mu mutima nti nja kuddayo mbakolere then balyoke bakole ki baweereze visa. Okay ffe tukwaniriza okukomawo wano mu ggwanga lyaffe erya Uganda bwe wali ogenda badde nsaba nti olitalaba sayidi eri tofaayo tujja kubiraba bwe wali ogenda okukola walina ekirowoozo ekyokwagala ekisinza okuŋŋamba nti oba kaŋŋende ndabe nabagaye kaŋŋende ndabe wansonga abantu b'omu Uganda mukaaba bannange mutumalamu amaanyi sikasana oli wamu oba gwe tokyali wa mu Uganda oliwe Saudi kati nedda waliwo owulira ng'owulira obikooyo oyagala kudda naye n'owulira nga bannayuganda bakaaba obwavu bannange n'owulira oga Mukama Katonda kiki kanzireyo nkakase oba oyo batebuliyo nedda nogamba oba ntuule nsigalire eno mu Buwarabu nga bwenkola namanyi munnayuganda bwakaaba bane bannayuganda mukendeeza okukaaba mbabuulire kale kasita okomye mu Uganda kubyeyo bannange mujja tuttira kubyeyo mukaaba ne mutumalamu amaanyi agali agadde okukomawo oli naako mama Junior oba Aidah nkubuuzaako obwavu obuli eno batinogamba kino nga kitalo mundi yalwadde namusuna nze tebabiŋŋamba ebyo nze tebabiŋŋamba nebaza Allah siina yali ansabye ku ssente oba nandibadde mukambwe ku ssente waliwo Omuwarabu lwakufuukira ekizibu n'owulira nga wenyiyiddwa ng'olina ekiruyi gw'oyagala okimalirako Omuwarabu akufuukira ejjute Omuwarabu mulaba edduka leero waba muntu enkya sitaani bali abantu balinga nawolovu Omuwarabu mulaba edduka ye toyinza gaa nti nno omukola kyenkugambye nze bwe namalako contract yange kati bino ebyekolona jjukira byalimu ebiri saasobola kukomawo kulaba ku bantu bange wamalako contract esooka walina okudda covid eyakusibirayo nalina okukomawo mugwo kumeka maama mugwo omusanvu ogwa bbiri covid eyakusibirayo n'otadda nedda neŋŋamba kakati byali processing mpanvu bakusaba simanye ebyogundi ebya kolona ate sagala genda kunkuba mpiso kugamba era nze nakubayo empisa egi n'embidogi nga nemagala temuddayo okuntwala ekyobalaba byaggwa kati tewali gye babisabyeko naye nze nabidojinga abaana bagenda ne bazimalayo kati we namalako contract yange ne baŋŋamba bakama bange nti bwe nzikiriza nenziramu nendinyowenga bajja kumpa hijja nedda wengere just one agenda ku deliverance nedda awo ajazansi abamba bajja okufukamu komaaso naŋŋamba ne baŋŋamba bajja kumpa hijja nenkisanyukira nali excited naye bw'ogenda nti embeera ennyo ku media bw'olaba banna abafa process gye bagenderamu waliwo n'omuwala omulala eyafa baali bamuyita Jamila akawala ako kaali kava ne bakama baako Mekka ne bagamba mbu bagudde ku Calvin yamwogerako nnyo oyo omuwala mbu bagudde ku accident Kadaama Aidah ye yafudde gwe bw'owulira ebyokola otya oddamu amaanyi agatinkiza kale tuli ku Mukudu Good Talent tuli wane sister waffe ono yakomawo mu ggwanga lyaffe erya Uganda tukyali ku airport tugenda kumuvuga okuva wano tumutwale gyagenda ku luguudo lw'e Masaka kyekitundu kyaffe ekisoose mu programu eno tukomawo n'ekyokubiri nze Sonko Muhammad
naye buli lwa mukaaga wabaawo boot camp. So abantu abali around Bweyogerere, Kireka, kumpi ne Nambole, abantu abasula e Bukasa, Namanve, Kirinnya, Kireku, awo nawo n'okwetooloola awo. Buli lwa mukaaga wabaawo boot camp. Ojja obaka kasente katintini nkosasula ekyalina ku promotion right now nojja n'okola omubiri okuva ku makya ssaawa 12 buli lwa mukaaga bujja n'ojoyininga wani nojja kubanga olaba ekinaaba kitambula nga kigenda mu maaso osala omubiri webeere fiiti webeere ng'oli wa mulembe nnyo nnyini ddala. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 9 7 oba noti 7 8 29 52 155.